Mathias Mpuuga Nsamba jiwunye anti parliament esawa yonna yandifuluma obwa commissioner ne bumuyita mu ngalo mwalabye eggulo ng'avaayo ng'asoma ekiwandiiko ng'alaga nti kooti yamwejjeereza mbu talina musango ku service award gye beewa kakati nno olutalo luli mu parliament abaka ba parliament baggyeyo obuyino n'obujulizi obulaga nti byabadde bya mpewo byabadde byakiyita mu luggya era alina okugenda mu maaso okukaligibwa parliament agifulume wa commissioner kubanga sente yazeewa mu bukyamu bino si bya kooti bye bapanze era balaze nti nno guno omusango gwadde mupange bapangiridde Mpuuga ne musajja w'oku Lusegere bapanze batwala ekisangosango mu kooti ne bateesa n'omulamuzi ne bawakawo kazanyo ke bazanye ne bajja bakireete mu parliament mbu stopinge ekiriwo ekyokubagoba naye bagambye bakoosekoose mu Galumonde. Katufune wano mubaka abitugambe bulungi ensonga ndooza tutandikire ku katambi kano ketwatandikirako olabira ddala nti bayanise ffe because mwe mubadde ffe tulaba ate beeyongedde kwanika Mpuuga ne banne kooti ruling eyo ndooza bannayuganda bonna buli omu gyali yagyewuunyiza atya era njagala kugamba Adam tuyina ekizibu mu ggwanga lino nti eggwanga lyaffe liri malnourished with good leaders. Tuyina ekizibu ky'abakulembeze ne bw'obadde bannayuganda babeera nga bakulinamu essuubi omala n'obayiwa mu nsi endala omukulembeze bw'asobya akkiriza nti nasobezza bw'amala okukkiriza nti nasobezza akola ebintu bibiri ekisooka akola apology n'agamba bano kubanga abakulembeze basobya era ensobi to error is human n'abakulembeze baki bantu kati omukulembeze mu nsi endala ezinamu obukulembeze tebadda mu kwekangabiriza osobezza bakukwatidde mu kituli omaze okusobya ate oddamu kukola bintu byekangabiriza ekyokubiri ngenda kujja ku kya kooti Adam ngenda kujja ku kya kooti Adam ekya kooti ngenda kituukako naye mbadde nkugamba nti omuntu bw'amala okukola apology ekiddako mu bukulembeze mu nsi zirimu obukulembeze obutali mu sevenism ekiddako aresigninga asobola okukola byombi oba okukolako ekimu n'agamba bannange eno ensobi nagikoze naye munzikirize nkole resignation oba tulonde omuntu omulala n'asobola okukola omulimu guno obulungi. That is the list eyali esuubirwa mu bakulembeze baffe bano ba commissioners ba parliament oluvannyuma lw'abaana okubaanika abaakola exhibition eya parliament ekinene nnyo ekikwegamba ekitono nyo the least they would have done kukeera ntya kumanya twakola ensobi bwetwakola ensobi twapologizing eri eggwanga that you have been saying nzija muze mubyogera bino honorable ebbanga lyonna twapologizinga twapology era tulisigninze okuva mu bifo bino bannayuganda twabalinda okumala emyezi naye ebbanga eryo lyonna lirina okuva mu gwokubiri okuva exhibition lwe yaliyo bakola bintu byakwekangabiriza beefudde bakagezi munnyo mu kunnyonnyola ebikyamu ate nga Adamu Kungu njagala kugamba teri muntu mugezi mu kunnyonnyola ekikyamu ne bw'oba nga gw'osinga amagezi mukulu waffe wano amanyi mugezi nnyo naye gy'okoma okunnyonnyola ebintu ebikyamu ng'okozesa amagezi go kikwongera ku kwexposinga ng'omuntu. Do you disagree with the decision of the court? Akati bino bwe byabaawo nja kukozesa owange owa NUP yali atukiikirira nga commissioner yasooka kwegaana ezo sente sizifunanga olwo ne yeekangabiriza
stage 1 parliamentary gundi bwavaayo spokesperson bwavaayo wa parliament agamba sente twazibawa mu May omuntu eyalebalinga okunnyonnyola bannayuganda nga bwe bamuwalana olw'oluzungu nti era bamuwalana lwakuba amanyi okwogera oluzungu n'aswala ne exposinga himself parliament ng'emaze ogamba nti sente ezo twazifulumya mu May 2022 ne tugenda ku level to Adam Wampita wano nga mwami commission oyo w'ekitiibwa batudde atalinze false document ujjukira bulungi era to try to justify a wrong thing nga atalinze false document nojja wano Adam ne kugamba document giteekeyo okuva lwe twagikubamu ebituli document waddamu girabako yabula yaddamu girabako awantu wonna kati okwo kwali kuswala namba 2 basajja bakulu betuyita ab'obuvunaanyizibwa nga bamaze okwe-exposinga nti babadde batambula ne document enkyamu nga bagamba service award eno yayisibwa muki kati kino ekya court ruling yemu ku ngeri egezaako nga bagezaako okunnyonnyola ebikyamu era naye be-exposinze era ne baswala Adam okuva mu May okuva mu February bannayuganda bali ku matene ya corruption mu parliament really kuvya ddala mu May nga bwagambye buli muntu ayogera ku corruption ayogera ku service award ayogera ku nguzi gye beewa nti ensimbi zino zaali nkyamu naye ng'omukulu atugamba ensimbi zaali mu mateeka yavayo natugamba nze ensimbi sizifunanga era nzirinze mujjukira bali ku CBS ajjukira Kyagulanyi Center President yamugamba ggulo limu wali esondeza nnaku nga 2 n'amugamba alekulira alizayininga yetondere bannayuganda oluvannyuma lw'omuyita mu lukiiko ne bamugamba ABCD bino bitambula biri bitya n'abikiriza tibanange bituufu sente twazeewa naye nsaba kunsonyiwa saakabala nti no basajja baali bantomeza nakkiriza ng'omuntu n'agamba ati nkoze ntya ne bamuwa ekyokukola okukyejjako okukyeyambula nti kasita kyeyambula bagenda kitwambaza nga FDC bwe bagikyambaza nti General Museveni yagula dda national platform ffenna twalya omusajja nakkiriza n'agamba bampeyo kadde bampeyo ka time bampeyo ndowooza essaawa paka enkya mmala okubuulira mukyala wange abaana bange n'emikwano gyange tibanengenda kwetonda lwa ABCD era ndekulire ne bamugamba kaale ti naye president nyamba obeera okina ng'oyogerako nange nga munzijukiza tulabe tulina kibitambuza Kyagulanyi nti kale nga manager agenda essaawa zebalagana zituuka manager talina kyagamba Kyagulanyi amukubira essimu nti owange ensonga ze twayogeddeko ABCD kyekigenda mu maaso soko nyongeremuko ku budde nga bumwongera obudde nga butuuka bwe baira balaganya ne munaye so kali kyekigenda okutambula tulinda saa mmeka press conference yaddimu anti omanyi mukama wange kasente kawooma ng'ebyo byalimu ko Kyagulanyi wano woolaga ndabawo ng'ateekayo kitimbagano kamwe musajja ngatabuka ngana kusubira agamba nange nzije sizirangako dakika 2 bazimpa kati byonnange bintu bya bulimba owekitiibwa nga tasobola kuwa kitiibwa kye tasobola kuwa kitiibwa kyekitiibwa noza kyekyo kwogera mazima nagwaye kande kulire nzireke ebbali banoonyerezeeko bwebanga ebintu bino sente nazifuna mu mateeka Mathias Mpuga Nsamba yandire kulidde naga akambaleke basooke banoonyerezeko bekizuulika nga nazifuna mu mateeka nzirayo ku mulimu gwange era bansasula sente ze mbadde nnokola ki okusasulwa gayi yagaana ekiragaano byalimu bya kifere bya bulimba twagize okuseggulo nga gamba ate kooti omusango egusinze muno nazifuna mateeka lwaki gotowa seera abantu kupuluvinga beyond reasonable doubt tibannanga omusajja ensimbi bazimuwa mu mateeka jeka parliament ekyogereko bakunoonyerezeeko mumosa nange enseera kizuulike nti bane omusajja bazimuwa mu mateeka Kyagulanyi yakola ensobi nesikuyite mu bumpukumpuku kujja bano abasajja baloza NC abafala NCC abadongo mwana oyo omulamuzi eyasaze omusango ogwo Justice Singiza kyagamba badde takimanyi oyo omulamuzi eyasaze omusango ogwo abadde tamanyi this is a matter in the public domain
Why do you say that? Akkiriza antya Mpuuga okukozesa sitaafu we awo aba omusango Bwete omumanyi Bwete eyaddukira mu kooti yani no tubuulire Bwete eyaddukira mu kooti Bwete sitaafu wa Mpuuga Bwete sitaafu wa Mpuuga Atebe kano kalinye kankaleke Deputy producer oba aflage ko footage out lezo mbakona mflage Bwete ogambye Bwete sitaafu wa Mpuuga era Mpuuga ne ba commissioner you're giving me news betutte mu kooti tugende mpola Bwete akola mu office ya Honorable Mpuuga you have evidence mukwano gwa Mpuuga era betutte mu kooti no you're saying so many things Honorable mukwano gwe staff we mu sitaafu y'omuntu mubeeramu abantu mikwano gye mubeeramu abantu be naye gwe kyoba omanya nti bano betutte mu kooti kati bwe beetwala mu kooti genda maaso ab'ebitiibwa betutte mu kooti bwe beetwala mu kooti waliwo ebintu ebitonotono bye twali badde tusuubira Adamu nakigendererwa kyo ky'okwetwala mu kooti anti baagala kooti ruling ejje esazeemu censure motion bo kye babagamba babalowooza nti bwe tubeera ne kooti ruling wano tugenda kusazaamu censure motion naye ku mata eno eri mu public domain Adamu kyali badde kikakata ku Bwete singa abadde Bwete Daniel wuyo yaddukira mu kooti Bwete singa tabadde mukozi w'abali amanya abanene ababadde bacomplaininga ku nsonga eno ba witnesses be yali badde ateeka ku musango ogwo nga Bwete awaabira parliamentary commission yali badde taleka Nsamba mabega yali badde taleka Ssekikubo mabega yali badde taleka ababaka 186 the biggest complainants mu mata eno yali badde abo bateeka ku lisiti ng'abajulizi tugenda mu kooti naye okulaga nti abantu bano tebatya na kubeera exposed kugamba tebatya kuggwamu bitiibwa na kuggwamu nsa bagenze mu kooti ne beewaabira omusango ne guwulirwa mu kasirise waliwo wamawulire yamanyako nti omusango guli mu kooti nange mbadde wawulidde ruling but again njagala ombuulireyo oba walwaningako ku show wonna ne kwegamba baguwaabye ne guwulirwa mu kasirise tewaliwo we naafuteegi yonna eraga nti mwami Mpuuga ba commissioners abalala bagenze okwewozaako under this matter nasemba kuwuliza nga Bwete addukidde mu kooti nazzemu kulaba nsala on such a matter of national importance n'abalamuzi baffe tubasaba beebereremu kubanga balina okuyamba ensi eno abantu abakola mass nations of that nature nga mata eri mu public domain bweti twali badde tulabako omulamuzi ng'asaba ku Bwete ababaka ba parliament abacomplaininga ku nsonga eno mwami Mpuuga alina ababaka bangi abayimiridde naye ba Bedi Bwanika ba Juliet Kakande baani bonna yali badde era bagenda nabo ne ba commissioners abalala ne bagenda omulamuzi n'awulira ensonga ne bagiteeka mu public bannayuganda ne bamanya nti ensonga eno eri disposed of bulungi mujjukira bwe nabadde mbawa story ya Mpuuga nagambye nti bino bya bulimba bya kifere kuba musango guli mu bantu nga buli omu gwayogerako service award bakuwaayiriza mbalonzi bo ngamba nti bakuwaayiriza nti sente wazifuna mu mateeka Mpuuga notakkiriza kamera za TV
zijje mu kooti nga muwaayo obujulizi nti sente twazifuna mu mateeka buli omu alabe omulamuzi abusome nti bannange obujulizi bubuno bintu bya mateeka buli kamera zikwate nti bannange ebintu bya mateeka bawaddeyo obujulizi ne palamenti n'esindika kirakawaayo ndowooza naye naawe obujulizi nti ensimbi ziri mu mateeka okusinziira ku ansad lunaku lwe tunebwe luti ensimbi ziri mu mateeka nga kamera zonna ziraba misana gaaka Mpuuga n'obikola mu kyama nga tokimanyi baakununa mu balonzi be mu Nnyendo Mukungwe wabawo ekitali kituufu kuba Mpuuga yandibadde asinga oddira okwagala omusango guno gubeere mu public ensemanye ayabye Kyagulanyi amuswaze naye for the matter no musango bakoze mu nkukutu mu nkuubo oba baadina mu kisenge kya mulamuzi gye bagusalidde bifu tenza kubanga olongosa linnya lyo aya n'olirongoseza mu kisenge vaayo dda mu lujja ensonga ozaabye bulungi ensi etegere nti bannange omusajja yeyambudde bulijjo talina musango bulijjo bagamba mbuno musezi bannange si basezi babawaayiriza Mpuuga bagamba oli musezi oli mubbi wabba sente z'Abannayuganda ate ne weekweka mu kisenge n'ovaayo mu kisenge n'osuuti noga andi kati ekibaddeyo mu kisenge ensonga tuzituddemu tukkaanyiza nno siri musezi Mpuuga kano mwabaze kafu papa mwabaze kafu kati Bannayuganda ne bawuliriza ebyaffe Bannayuganda ne bawuliriza ensonga za mwami Mpuuga ne ba commissioners be but they are only trying to be wise they are only trying bagezaako kubeera abagezi okunnyonnyola ekintu ekikyamu kati ensobi gye baasinze okukola esembayo omulamuzi ruling gye yabawadde eri ku service award Yes. Yes. Lwaki gita nsobi? Era ffe tetuclaimingangako nti service award our biggest claim kubanga bo kibagamba nti service award yayita mu parliament. In fact njagala nkusomere part of the ruling ng'omulamuzi agamba nti and I'm just quoting something, rather some excerpt from that ruling eri ku screen yo gwe yali ku Sanyuka TV. Waliwo omulamuzi wagambira nti the impact oba questioned payment was approved by Parliament in the appropriation bill under the title ex gratia for political leaders. The fact that this vote formed part of the Appropriations Act is proof that the Minister of Finance had the opportunity to scrutinize the payment and that Parliament approved the ex gratia vote. Tolaba kyenkugamba nti omulamuzi yabeesize ku evidence emuweereddwa Mpuuga ne Bwete nti munaye twabeesinga ku ex gratia. Ffe tukugamba bwe twadiscussinga motion ya ex gratia tebyalimu. Kyova olaba nga baali badde baatuwaaki ex gratia yali waba former leaders. Ate ayingirwamu kati awo nali ndowooza era bannange for this country, for the matter of this country, abalamuzi bwe bati abakola okulamula bwe kuti wateekwa okubaayo bode ba questioninga. Nowa ruling ng'obeesinze ku information ekuweereddwa omuntu omu. Bwete kubanga Bwete yagenze evidence Mpuuga gyawaddeyo yeeyo ne babeesinga ku ebyo ne basala omusango. Evidence Solomon Serwanyi gyawaddeyo ne babeesinga ku ebyo ne basala omusango. Naalibanga simanyi kubanga siri munnamateeka naye naalirowoozezza nti tulina okutuuka ku level nga buli muntu akola ekintu afaayo okusettinga presidences ennungi eri Bannayuganda. Tosobola kwewaabira musango. Bannayuganda ne batamanyaako kubanga Bannayuganda balina interest mu kino bangi nnyo. Abaagola baabaddeyo mu gundi abaleeta evidence eyo. Walabyeko abaagola abasooka okuleeta evidence mu parliamentary exhibition. Those would have been witnesses. Mu mata eno singa ddala kooti okuleka ngono singiza ali mu kutugamba ekintu kimu nti ebintu by'amateeka g'e Uganda tebikyatambula nga bwe birina kubeera constitutionally. Naye abaasooka okuleeta ensonga eno mu public domain abaagola aba parliamentary exhibition baali badde baweereddwa omukisa nabo ne bagazalinga evidence against the commissioners. Okay. Fe
olwaleero abali mu abacollectinze emikono as members of parliament twali badde tuweebwa omukisa as commissioners as members of parliament twali badde tulabayokko evidence ebintu ne biwulirwa in public awo oba oyamba ensi bino ebyokukolera bintu wansi mu mmeeza tyagundi yaleese omusango wano kuba huizi Bwete interest agijjawa ogenda kuŋŋamba ekintu kimu is a Ugandan Munnayuganda Bwete bw'ona ogenda omunoonyerezaako mukozi wa bano era ogenda kumaliriza ng'oli ku kintu kiki kibi ekiri nti eggwanga mulitadde mu mbeera nga abakola mass nations be baweereddwa omukisa kati ngenda ku motion yaffe Adamu is on no nzijja ku motion therefore are you saying nti tokkiriziganya na nsalawo ya kooti njagala kusaba ba lawyers abali mu ggwanga lino abantu abategeera how the judicial system should work muveeyo on this matter ntera nnyo okulaba Malema Biriizi nga yavaayo ku matters ezifaanana bwe ziti naye njagala ba lawyers atali Malema Biriizi yekka n'abalala muveeyo to protect and safeguard the integrity of this nation, the integrity of courts. Bali exonerated kati tebasobola kubeera exonerated. Omanyi lwaki? Okusinza ku ruling eno. Omanyi lwaki? Kyendi mu kusaba bano ba lawyers mwekolemu omulimu mwabaagala okulwanirira ensi yaffe. Can somebody's friend take him to court? Muli ba mawulire munoonye Bwete yaani, Bwete alyawa, Bwete ayimiridde watya. Oyina evidence ku bino? Okubanga changu evidence ne bwe naagikuwa wano era mujja gamba eyo yansamba. But you look for Bwete. Give us that information. Era naade njagala nnyo Bwete mumuleete wano. What evidence do you have ku Bwete? Ekyo nkibawadde mwina ba investigative journalists. Ogwo mulime erimmwe munoonye Bwete yaani, Bwete alyawa, Bwete akolawa, Bwete yabeerawa. You don't know him? Nze mumanyi nensaba bannayuganda mwe naddala Who is he? mutuleetere Bwete nze nkugambe mukozi wa mpuuga ku parliament era yamututte mu kooti kakati eyo. No, nzija I have the time honorable Todduka, we have all the time. Okay, tugambe kati okusinda ku ruling eno nti beetutte mu kooti ne bafuna ruling nga balowooza ruling ebayamba okulwanyisa censure motion. Wabadde question ya legality. Ensimbi zino ba service award yali legal? Was this money legally got? Oba era n'omulamuzi kooti yakawanga mudde nti ensimbi zino bazifuna. Batusabye bagita review. Nsaba balooya abali eyo nga mwagala eggwanga lino mukole review ku gundi, judicial review ku nsonga eno. Oba omulamuzi oyo asobola okugamba nti ekintu olw'okuba kiri mu appropriation bill is that is enough. N'abe singa okwo n'agamba ekyo kiryoke. Nga juzi twayisa appropriation bill, Museveni n'agenda n'agisome kololo, n'ajagamba nti nungi nnyo, ye mwennyini n'agikomyawo mu parliament, n'agamba waliwo sente zitakola ki ezitaliimu. Ujjukira bulungi. I remember. Kakati ekyokubiri Museveni yennyini yali kololo ng'atudde n'ababaka be n'alemu n'abagamba munzije mu nsonga zammwe eza service award, but that's corruption. Ujjukira bulungi. Yes. Bw'abanga president is the head of the executive agambye that is corruption, ono omulamuzi ye ebyo byonna byonna teyabitadde mu ki? Minister wa finance Kasmatia Kasaija yagamba ebyo ebintu teyabimanyaako, is a commissioner in parliament, teyabimanyaako. Ebyo byonna byonna omulamuzi teyabikoze ki? Teyabifuddeko. Ne tugenda ku level nti Nabbanja prime minister w'eggwanga lino yeegaana service award tagimanyiiko. Service award nze nali member wa shadow cabinet. Mwami Mpuuga teyagituleeterako mu shadow cabinet tutegeeza nti tuyina service award gye tukola ki? Gye tuleeta. Era omulamuzi ebyo bintu byali badde akola ki? Tatutegeezezaako nga shadow cabinet. Tasobola kuleeta minati n'emu ng'eraga nti wayiro nsamba tewaliiwo twadiscussinga ku service award mu shadow cabinet. No anyway. Tosobola kundeeterayo motion n'emu mu parliament ya Uganda.
nga eyogera ku service award y'aba commissioners ex gratia gwe twadiscussinga era motion weeri ne Hansard weziri nga zoogera ku service award nga zoogera ku ex gratia owa ba former leaders. In any case bwe yali badde ex gratia owa ba former leaders, why then do you introduce a new term called service award under the same minute? Bwe tuba nga tetulinayo motion yonna mwami Mpuuga ne banne gye basobola tuleta yensonga lwaki ffe tubawadde platform esinga obulungi okwennyonnyolako eya parliament tebaagala gikozesa. Ffe twagala bajje mu parliament batunnyonnyole ti legal committee bwe yatuula ku lunaku bweruti ne bweruti baayisa service award eno evidence yino budget committee bwe yatuula olunaku bweruti ne bweruti twayisa service award gundi bweti parliament bwe yatuula olunaku bweruti ne bweruti yayisa service award olunaku bweruti. Ye platform gye tuli mu kubawa bagezaako kukola bukujjukujju kunnyonnyola kintu kya bufere naye gye banaakoma okunnyonnyola nga bakozesa all methods nakugambye nakulaze gye baali basooka kwewakana. Parliament bwe yajja ne beewakana Parliament ne balaga nti mwewakana sente mwazikola ki mwazifuna ne bo authoringa good document ogw'obuyaayi nagwo ne tugubalaga nti abantu bano bali mu buyaayi kati bagenze mu ruling ey'okwewaabira beewaabidde n'omulamuzi n'abawa ruling balowooza nabalabye baselebratinga balowooza biwedde naye ffe Kapumulamuzi jaawo oli ku Sanyuka TV Morning Express kwe tuli balowooza biwedde nti yabalabye nga baselebratinga nalabye bya Honorable Mathias Mpuuga olunaku olwajjo katakube ne mu ngalo nti kyekyo bwe nzija nja kuzanyira ku nange nalabye omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nga asanyuka yagambye n'okugamba nti nno Kyagulanyi amwetondere mbu baali babeera mu bivvulu nga ye asaavinga kabaka we n'olwekyo mbu kati abaali nga mu bivvulu tebayinza kumubulira ki kyakukola era ne yeewaana nnyo kati mulaba ffe nga opposition tuli mu kuwenyera okitegedde muzibe na leader of opposition twalinako gye tugenda naye nga tatulaga gye twagenda talina kyeyaggusa n'agamba Joel Soni yabuukabuuka bw'ati talina kyeyaggusizza kati nange nabuuzizza nti ye Mpuuga emyaka 2 n'ekitundu gye yamala nga leader of opposition yaggusaaki tewali. Ensonga gye yali yeekutteko era yamuwa ffeemu ennyo mu bukulembeze bwe yakubanja bannaffe nabbanja nakyo yakyekwatako bwesikwasi ku last hour ng'anoonya sympathy alowooza naye Uganda bajja mumulwanirira bamuzzeho ku leader of opposition addemu abbe nekigaana nakyo teyakiggusa twali muntu n'omu gwe baali batadde gwe baatuwa kale atugambe Kibalama ali luddawa kati awo nno yakubye ejjejjerebu n'ejjejjerebu yakubye wabwerere kubanga amazima weegali naye tebaagala kujjayo mazima ayongera kwekweka bwekwesi musajja mukulu tetumanyi lwaki ate ayongera kwesimira ntaana. Parliament noyo yagambye bino eby'omulamuzi byayisizza bifu kuba dosi ye petition eriyo yo ndala okitegedde kakitegeeza bino byewakomye ebbali baakubye ebbali essaawa yonna Mpuuga nga bamufuutula mu Parliament owa commissioner nga bukomaawo Mpuuga atujero konsala weeno bwebanga eri ready katugifune tulabe Honorable Mpuuga byabadde ayogera nalabye wano waliwo nansindikidde message agambye Kungu thanks for the show omubaka lwaki yesiye yagenda mu kooti okujulira abokuwaabira ku nsonga eno lwaki ensonga azitunuza mu balooya ayagala kutugamba nti bwete naye looya okay bwati bwagambye kakati oyo tamanyi nti ngambe nti nze siri looya naye no judicial review nsuubira nti balooya be basobola ogikwasaganya obuki bulungi bw'aba ye takirabamu value akireke benkigambye bakitegedde basobola okikwasaganya kati kankulage Honorable Mpuuga jjo producer tulabe ku Honorable Mathias bwebadde ayogera olunaku olwajjo ku nsonga zino nga nti waki wampita ow'ekitiibwa bwe nali mpeereza kabaka mwali mu bivvulu
Oluvannyuma lwa kkooti esookerwako ku Buganda Road okukawaŋŋamula nti bakamisona abanaabagabana ensimbi ezisoba mu kawumbi tebalina musango gwe bazza, omu ku bo Mathias Mpuuga ayitiddewo ab'amawulire okubakakasa. Abakulembera ekibiina ndowooza bafunyemu ku mbavu ezigoberera ebigenda mu maaso ninze kye banaddamu. Balina omukisa okuvaayo bennyonnyoleko kye baali bategedde nga kye batategeera oba beetonde bati beetonze nange ekyokukola nkimanyi. Mpuuga yeewuunyizza ababaka abatasobola kuyimirira ku magulu gaabwe ne basalawo ku nsonga entuufu olw'okuba beeguya kkaada z'ekibiina. Bafune ku mbavu okwetengerera. Omubaka wa Paalamenti yenna asobola kwetengerera nga kyenjenje ali awo. Mubadde muba interviewing oyo n'agamba omanyi Mpuuga mutuufu yowange basajja bayinza okunnyima kkaadi oba wanuna ki wano. Era oba ogasaki abaakolonda nga toyina na ntengeneze zigamba nti kino kituufu era kye kituufu. Kati ababaka bwe batyo mutumenye nnyo mumutulemeseza n'okuba kwetutuuka nga opposition. Mpuuga tabadde na bigambo biwoomu eri abo abatyobola ekitiibwa kye, bagamba nti abamu kwe bazuukukira era kwe batamiirira omwenge mu kifo ky'okukozesa obwongo bwabwe. Olowooza nti basajja bakulu ne bakazi bakulu abadde bagufudde omukano okundirako ekyemisana n'ekyenkya nga kunzira kwe batamiirira bajja kuddamu balowooze ku ebyo ebisobola okubazza mu bantu babeera ab'omugaso ng'abakulembeze abalonde. Ebyo bitumalidde obudde naye kakasa bannayuganda nti ekinvunaanibwa nkimanyi ne sijja kivaako. Nze simanyi bakulembeze bannambalujega bwe batuula bwe balya ne boogera sijja fuuka nnambalujega. Ensala ya kkooti ababaka bagirinako endowooza za njawulo nga bamu balumiriza bannaabwe okuba n'amatu naye nga tebawulira. Ekintu kino kyalimu ebintu bingi nnyo. Kyalimu abalwana abantu, kyalimu abalina obusungu ku bantu, kyalimu abeenoonyeza ebyabwe ebyobufuzi. Naye kkooti olw'okuba nti yetusalirawo buli kimu ekoze analysis ku documents zonna era newa ruling eyo. Motion yaffe teyina bwefa tujja kgenda mu maaso kubanga ekintu kyaffe kigazi kisinga ku akawumbi kamu ne miliyoni 700 kkooti ze yayogeddeko. Wano okufuna omulimu ku parliament engaba y'emirimu ku parliament teri transparent yonna tugenda gireeta evidence tugiteeka wansi. I raise to express concern. Oluvannyuma nga Paalamenti etudde yakulemberamu banne okunoonya emikono egigoba Mpuuga ne banne ku bwakamisona, Theodore Ssekikubo agambye Paalamenti nti ekiteeso kyabwe ekiri ku mmeeza ya sipiika tekikoma ku nsimbi bakamisona ze beegabanya zokka. And we are saying and we are going on record, it has not erased off our motion, it is still standing. Our prayers are different from those raised in the ruling and therefore it cannot be affected by the court ruling. Abalondola ensonga bagamba nti kkooti weesalidde omusango guno ekiteeso kya Ssekikubo ne banne kyakufuna okusoomozebwa okw'amaanyi. Josephine Namakumbi Motowe, Sam Ibanda Mugabi, NBS, Amasengejje. Mukulu agenda nti mufune ku mbavu muyige okwetengerera basajja bakulu abadde bakufudde omugano okukeera ku linnya lye. Akati kyekyo kye nkugambye nti ositwagolinga nnyo okunnyonnyola ekikyamu buli lwogezaako. Omwami omusajja mukulu twamwanga ekitiibwa era ndowooza be omu ku bantu be nalinga I used to respect a lot. Naye okuva lwe yalemererwa okukola by'alina okukola under the circumstances n'alema okuresigninga n'alema okwetondera bannayuganda, all the respect gye namuyinako yagwa. Kubanga ye mwenyini mu press conference agambe ekimuvunaanibwa akimanyi. Kitegeeza omusango bannayuganda gwe bamuvunaana agukola ki agumanyi, naye tali ready kukola kye bakola ki. Omukulu oyo yali omu abaalinga bansamba baleero mu kugoba Kabakumba Masiko. Kabakumba Masiko bwe yamanya nti omusango guno naguzza yakola resignation. Teyagezaako kunnyonnyola kubanga yamanya omusango nagukola ki naguzza. Kati yo omusango agumanyi yaguzza
naye ani asalonye musango yagoza honorable because now that's why you confuse us and the public. Mwami Mpuga muzeeyo ddayo mu sound yo jamuwulira nti omusango ngumanyi ekivuvunanyizibwa kikola ki Uganda bikinga ebyo just those are excuses bwe twatandika atugamba tumuwalana lwalwaluyama nnyo okwogera oluzimu ani adetermininga honorable Nsamba who determines really whether ensimbi zafunibwa mu butuufu oba mu bukyamu in this case tulina processes mu parliament kino Adamu Wampita dda nenkikunyonnyola omuntu atatandise tasobola kumalako service award teyatandika tewaliyo motion Mpuga gye yali avuddeyo kulaga bannayuganda nti motion yatula bweti ne bweti oba Serwanyi oba Anafuechani ne bagamba nti motion yajja bweti ne bweti era twabituukako bwetuti ne bwetuti bakkanya ekintu kimu twalimu mu appropriation bill yes tubamanyi mwalimu mu appropriation bill nekye tugamba nti mulimu mu bukyamu tugamba mulimu mu bukyamu ne bw'onookozesa kooti ne bw'onookozesa omulamuzi Singiza n'abalala okujustifyinga ekyo ffe tugambye anti obudde bwamala ng'atujerega Mwami Mpuga obudde bwamala bwatuvuma nti tuli batamiivu kuba emirundi mingi azza atugamba tuli batamiivu azza atugamba tuli bamanyi banjaga fe abamu akyuzinga kino obudde bwamala obwo singa abumala ajjayo evidence egamba nti on such and such a day ku lunaku bweruti ne bweruti service ayagala mwetonde tetusobola kwetonda ku mukyamu okwo kwe bayita okwekangabiriza omanyi edda gwada mulabika wabeerako mu kyalo maama bwe yaterekanga ebinyeebwa bye n'asanga waliwo ababimekese naleeta akazingoonyo nga owekangabiriza nze amazima genyini sina kubanga wabigize ebinyeebwa wabiridde ne bigenda munda olowooza tebajja kukola ki kakati maama waffe yajjangayo akazingoonyo n'agamba gaaya akazingoonyo ka Mpuuga kajjudde ebinyeebwa akazingoonyo bakabakomishona baffe kajjudde ebinyeebwa kakati bo mu kifo ky'okugamba nti maama nsonyiwa bali mugamba maama newakubadde akazingoonyo kaliko ebinyeebwa akazingoonyo sikamanyi simanyi na binyeebwa byayigidde mu kamwa kange kwe bayita okwekangabiriza okwo obudde bwamala nga atuvuma obudde bwamala nga atujerega nti tubeera mu bivulu tukola ki abumale nga nnyonnyola bannayuganda esente zaabwe yatwala zaaki full stop era annyonnyole yazitwalira mu mateeka gano bwegati ne bwegati tosobola kweripa kuba ex gratia ekyokulabirako kyengenda okuwa singa yali ex gratia yali badde waba former rope nga bwe twali kuba former speakers ex gratia yali badde agenda kuba former rope si Mpuuga yali rope kaseera ako kuba yali yakatambula omwaka gumu sente wazeegabira mu bukyamu ekyokkiriza ne bwali badde ogamba nti okola kuba former commissioners bano ba commissioners abalala si be baali badde bafuna sente zino era baali badde bigenda ewa former commissioners kati Singiza ali mu muyambako ku justifyinga kintu kiki kikyamu. Question Billy, the moral question and the legal question. Was the legal question settled, yes or no? Not settled because the two parties were not listened to. Fe twagala omulamuzi kyovula njagadde nnyo judicial review fe abakomplaininga ku Mpuuga tuweebwe omukisa tulete evidence yaffe fe ne bwetugamba ndi mu parliament muveeyo omusango gugwera mu kooti ne bakomishona badde ku side eri bannayuganda balabe ani alimba lwaki baagala bikolera mu nkukutu lwaki baagala bikolera wansi wa mmeeza lwaki babitambuliza wansi wa mmeeza lwaki Mwami Mpuuga ya celebratinga bwete lwaki ya celebratinga bwete bwete ono waliwo ebintu ebiswaza naye basajja bakulu beeyongedde kukola ki beeyongedde kuswala omukulu Mpuuga de Mapuuga ebigambo si birungi gyali yayikoze ekintu kino ngalowooza bijja kwanguwa era ndowooza zoba Uganda we yasoga alibo nti buli kyoyagadde oleeta bulesi n'otukubira awo gwe n'olimba kiri netupiikira ne tutwala
bannayuganda kati bagezi. Ekisooka mukulu Mpuuga bino ebintu byava mu public kati yo obuzibu bwafunye mu bwongo bwe ne banne akabinja ke Omugalatiya n'abalala batambula nabo baagala kukiteeka ku Nuupu ku Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nti yamusibako kino. Nezino ensonga zaava mu public zaava mu bantu zatandikira ku X. Abantu ne batandika okujjayo obujulizi nti naye Mpuuga yegabira zino ssente ne zino baazimuwa mu ssaaki. Ne banoonya amateeka ne banoonya mu parliament zonna zi answered nga tewali ssente bagambye ati bamuwanga ssente. Ebibuuzo byagenda bigaziwa mu bwangu bwa Bannayuganda. Nga buli omu yeebuuza nti lwaki ssente baazimuwa Mpuuga? Lwaki ssente baazimuwa Mpuuga? Kati bwe byayitirira nga kitandise okulya national platform mujjukira ekyantu ekyali ku Forum for Democratic Change FDC. Ne bijja ne bizuuka nti ne Dr. Kizza Besigye baamuleetera ssente obukadde 3 n'abutereka mu nnyumba ye. Awo FDC we yakoma. Naye ng'ekyo General Museveni yakikola intentionally to destroy FDC. Kati ekyo bw'amala okukikola yatugamba nti Nuupu muli mpora ekiyita waggulu otega hansi. Ako kagurupu Kyagulanyi nja kukamalaho. Temwamanya General Museveni ategeeza ki. Ng'akugamba nze ninayo Mpuuga wange nja mukozesa mbaliise nammwe ensi bagyemu obwesige. Amazima General Museveni yali succeeding 100% sure. Tomanyi na bujulizi gye bwava kugenda ku Twitter. Golozani yabijje mu lukiiko lw'aba commissioner gye baabiteeseza. Abaaliyo bali mukaaga ne bateesa beewe ssente ne bijja wabweru byavaayo bitya. Kuba commissioner bwe kwali yabijjayo n'abifulumya. Speaker Anita Mongi yabifulumya ani. Kitegeeza no yali lwali lukuwa lutegeke General Museveni ne Speaker Mongi nti gwe bakemeeke mu bayingize mu mulyo. Ffe twagala oli wano gwe bamusinza n'ensimbi. Era bw'otunula ku bakamishona bala baafuna million 400. Mpuuga yakayi yafuna 5. Nuupu kigikwate bulungi. Bagaye nti Mpuuga zaaliko ez'ebina 10 kyali kya Kyagulanyi. Guba guweddemu. Okitegedde? Guba guweddemu. Era byali bitandise naye Mpuuga leader of opposition. Mpuuga yabadde commissioner, yabadde leader of opposition. Mpuuga ye deputy wa Kyagulanyi. Mpuuga wa Nuupu. Nga bitandise okugattagatta nga kiyingira Makerere Kavule. Ko Kyagulanyi omupiira ngulaba n'amuyita ssebo mukulu ow'oluzungu ow'ekitiibwa jangu. N'ayita ne bakulu banne ab'ebitiibwa banne. Sseggona ne yeebuzaabuza nga yategedde ensobi yaabwe. Kyagulanyi ne babyogeramu ne bamubuuza kino. Musajja n'akkiriza nti bannange ssente baazimpa. Ate no Mpuuga azanya ne Kyagulanyi buno obutambi Kyagulanyi abulina ng'akkiriza naye abusirikidde ajja kumwabya wanudde mu jakakasa. Kati Mpuuga omukulu n'akkiriza nti ye ssente baazimpa. Naye mumpe akadde ngenda kwenenya bye baamusaba nti weenenye. Bannayuganda beetondere nti bannaye ssente baazimpa mbukyamu saamanya bantega akalipo n'enkagwamu accidentally naye n'oba commissioner kamusooke mbulekulire okunoonyezebwa kugende maaso bwe biggwa nga sirina musango nkole ki nzireko bwe biggwa nga nina omusango aya baasi zigende kubaka bwangu wa parliament ne mu nsonyiwe. Bannange ekintu kyali kyangu ate kyali kirungi nnyo 100%. Singa bannaye Mpuuga muzira. Singa Mpuuga ye muzira gwe tulina wano e Uganda era buli omu gw'atenda nti Mpuuga waffe oyo Mpuuga naye Mukama tumwagala kufaana kuwona. Naye amazima Mpuuga ati buli omu amuwanda lulusu ye yabyereetera. Bwe twogera nga bagamba lwaki muvuma Mpuuga, lwaki mugamba ku Mpuuga, Mpuuga mumwesonyiwe. Naye gwe tubadde tulinawo ng'akabiriiti nga gwe twenyisibiddeko nti Kyagulanyi bwakibuukamu wali Mpuuga standby kwali ku kyoto tupise omuntu waffe akutte ayase. Laba omuntu waffe bwakwata mu nva n'ankwata n'omukono nga guli mu nva n'ekifi ky'ennyama mu ngalo. Kati tumuwolereze tutya? Tuyina kumugamba zayo ekifi ky'ennyama ate otwetondere. Kati aganya okuza ekifi ky'ennyama ali mu kigaya kiggwawo. Kati tumugambe ki? Omuntu atalinaamu nsa, atalinaamu nsonyi, atalinaamu kaabuntu, atalinaamu ka Buganda. Kuba okuva gye buvudde ne gye bwenkana wane Buganda ffe tusinga empisa, ffe tusinga obuntu bulamu, ffe tusinga okuba n'ensonyi. Bw'osobya nga bannaye bansonyiwe saagenderedde nsaba kisonyiwo.
bino tubyatukubyanga n'emigga ewaka bw'okola ensobi n'oteetonda nga bajja kusekula paka lwoyiga nti beetonda naye ono ye gye yakulira gye batamuyigiriza kwetonda yewa nti gwe weekangabiriza nga weekangabiriza bobba kasooli w'abantu ku kyalo baffe ne weekangabiriza genda nga ng'omulya ogge gweyongera kulya olaga amaanyi ow'ekitiibwa omunene ennyo kale nze nsaba omukulu Mpuuga it's not too late nze ndaba okyalina omukisa lwakuba gweyagala kwefuula Jackie Chan oyagala okwefuula Jackie Chan nojja kufiira mu firimu ya Jackie Chan aganyamu mubuka wembuukidde maama ojja kwefuula Jackie Chan mukulu Mpuuga nkusaba n'obwetowaze n'obwombefu bw'ekika ekyawaggulu leka okukola zaataaka okulaga mbu oli w'amaanyi musimanyi oganya oluzungu telulina kye lutuyamba kubanga wano si buzungu wano tuli Buganda tulage nti omanyi nnyo Oluganda tujja kukuwa ekitiibwa kuba lwe lulimi lwo oluzungu si lulimi lwo just a foreign language era nze ne bwenjikubamu embogo tebinnuma ne bwerunnemu okugattagatta tebinnuma kuba si lulimi lwange okitegedde olulimi lwa nnyabo n'essebo lwe luno Oluganda olwo nduwa ekitiibwa era ndwagala nnyo era ddo bwe nukubiramu embogo kinnuma bwamba nziza gwa naggomola naye bukuwaanira mu lulimi olugwira olulimi olw'abanoonyi b'obubuddamu olulimi olw'abakwasi b'abakazi olulimi olwajja wano okusuubula n'okubba olulimi lw'ababbi lwega lwewaaniramu nti bana njogera nnyo olulimi lw'ababbi nze gwe mulaba wano njogera nnyo olulimi lw'abatwala golodi waffe nze gwe mulaba njogera nnyo olulimi lw'ababbi b'amafuta gaffe nga ggulu lwewaaniramu naawe oba mubbi mukulu Mathias oba mubbi papa kasa weewaanira mu kintu ky'ababbi abantu abajja wano ne batuwaanya ne baleeta wano obuddu abatuleetera wano obuddu ne batufuula emmomboze mu nsi yaffe nawe yagatufuula mmomboze atufuula baddu kati nawe obaggwe gumu ku bali kati oluzungu awo kiri luludawo tu muganda wange si kya bbeeyi mu byebbeeyi teluliimu ekyebbeeyi lwe lulimi lwaffe bwe buwangwa bwaffe yensa gye tulina mu ffe okitegedde papa bw'oba tolinaamu nsa nga tolinako abuntu toli wa bbeeyi ebitiibwa bikumenyera bwereere biba bikumenyera bwereere papa nozo owulidde omukulu Nsamba Patrick Oshabe omubaka bw'atemyetemye ensonga ya Mpuuga nekulaga nti very soon omwami ono agenda kuleetera obuzibwago bwe ku bwa kamisona ebitiibwa bikomaawo ate aswale ekiswala ekigenda okusembayo ku ntikko tulabanga ng'obadde olina kadenge kadenge tebagikugyeko mu nkweyagalira ogambye kadenge egira eddayo buli omu ajja kusimpasayizinga nawe tubambye omusajja wampisa omusajja yakuziba bannange omusajja akala atulaze macuwa twala ajja kuluma naye bakwatale kadenge ng'emisango gimaze okukukka mu vi ajja kubula n'okwekweka mu ttosi